Oliawo contract yeweddeko webuuza oddadde ewaka. Webuuza ani agenda okugulira tiketi ng'odda ewaka. Kivunaanyizibwa ku ggwe oba ku boosi wo. Byonna agenda kubeera ng'ate obimanya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikono gyange kasubire nti ate muli bulungi nnyo. Gwalinamu obukosefu nensaba Allah tabeerenga akusuusa akubulamu bulungi mukwano gwange. Abafiiriddwako abantu Mukama Katonda ayongera okubeera ng'ate abagumya. Emyoyo gy'abagenzi abeerenga ate agiwa ekiwumulo eky'emirembe wamu n'okubasonyiwa ebyo byonna ebyebasobako ate ng'abatonde. Kwaniriza nnyo gwe munnange alaba vidiyo eno essaawa eno webale kubeera ng'ate osubscribinga ku channel yange, olaikinga okomentinga wamu n'okusharinga ate nasubscribinga mukwano obeera ng'ate okona mukagamba kakaredi ate kabenga kafuuka akaburaka. Tewerabira kukoona ku kadde mpozi ennaku zino abamu mboyinawo kaburaka okasanga nga olabako subscribe kakone mu mukwano kaleterewo subscribe okitegeera swita ati nenga mbagala nnyo. Olunaku lwaleero nzize okuddamu ate ekibuuzo ekisinga okubuuzibwa abantu abangi. Bibuuzo biringa bibiri nenga ngenda kubanga byonna ate ndabika okubanga mbikuddamu. Abasinga mwebuuza nti wobeera omazeko contract yo ani abuvunaanyizibwa ku ky'okukugulira tiketi ekuzza ewaka. Abalala nga mwebuuza wembeera naatera okumalako contract yange nga njagala okudda ewaka nandigambidde mukama wange mu bbanga ki nasobola okuba nga akola ku nsonga yange. Ekisookera ddala mukwano nsooka okuddamu ekibuuzo ekyasoose nti omuntu wabeera mazeko contract ani ali supposed okubeera nga akugulira tiketi. Mukwano gwange bossi wooyo yali supposed okubeera nga ate akugulira tiketi ne mu contract mwekiri nga we yakutika nga akujja e Uganda walina okutika ate nga akuzaayo. Ebyentambula byonna bibeera bivunaanyizibwa ku ye. Ne mu contract etteeka lino mweriri liri namba 8. Contract eno yatuweebwa fine ebisinga tebabigenderako era yo tebagigoberera bamala gasayininga naye kino kibakakatako ekyomusaala ekyokutika ng'oddayo okutika sikozeseza kigambo kibi ekyokupakira ogubeera mugugu ekyokola ku ntambula yo ng'oddayo yabeera akivunaanyizibwako nga we yakusasula nga akujja e Uganda nga tomanyi gwe n'olinnya bulinnya nnyonyi era yalina okubikolerako nga oddayo. Ndowooza awo ntegeerekese bulungi nnyo nga wolaba etteeka eryo ku sikuriini yo we lisoma employee oyo ensonga zonna ezo za transport yalina okubeera nga ate azimalanga. Ekibuuzo ekyokubiri nti mukama wange mugambidde mu bbanga ki contract eweddeko omwezi gwe gutwetaaga okubeera ng'ozze ewaka. Kibuuzo kino kikulu nnyo ddala kuba abasinga mu butuufu oluusi twogera ku ssaawa efemberayo ddala ne bikusobera naawo nga bakubye omwenda naye nga ekyandibadde ekirungi nnyo mukwano gwange n'oyogera nga tisiti okyabuzaayo emyezi 2 oba emyezi 3 mukama we oyo n'abeera ng'ate akimanyaako era atandika okuteeka ensonga ezo mu nkola kutandika okubanga omwezi ogufembayo akolera ku nsonga zo. Naye nga mukwano gwange gwe yakyusaako ku kiyumba kiba kyetaaga omuntu ono n'omulemerako olw'ensonga nti ebintu ebimu naddala omuntu eyakyusa ekiyumba bitera okwekwatamu oluusi wa employer gy'ovudde nga alina bye yasayininga ebitaanyuma mu paasipooti yo. So kiba kya buvunaanyizibwa mukama wo nosooka n'omugamba n'agenda n'agikebera nalaba oba ennungi ante naddala nga ogenda kuddamu ag'amaka okukola. Babosi abamu gy'obeera wava mukwano waba yali akyakwetaaga oba ng'alina ettima asobola okugiteeka mu bbaani. So bw'oba nga oyogedde nga bukyali mukama wo natandika okubikolerako n'agenda nalaba nga muli mu bbaani eyo asobola okukirwanyisa n'akijjamu waba nga abadde akyakwetaaga okomewo mu makaawo.
kansubire nti mbazeemu bulungi. Yogera nga bukyali oleme kutuuka ku ssaawa mbanyuma yakubeera nga okaaba. Kuba muntu munnange nga wakyusa ennyumba nga wenkugambye, ebiseera ebisinga batukolera bano abantu ettima, paasipooti yonna agiteeka mu bbaani, jjukira bakama bo babeera baagalodde. Kati okujja mu bbaani eyo kitwalamuuko ku bbanga, then ne batandika okukolera ate ku mpapula zo ezikutwala then nezikukomyawo. Jjukira nti ennaku zino process yawanvuwamuuko. Ennaku zino ebintu byazibuwalamuuko, tebikyalinganga luli eri emabega webibadde. Kati nabo bayita mu mitendera emingi nnyo. Vidiyo eno sobola gisharingirako mukwano gwo, kirayikinga ekiwa ekigalo ate obe nga okomentinga, kitegeera naye nga gwatana subscribinga sweet tovaawo nga tosubscribinze. Mbagala nnyo, mbagaliza ebisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kale tulabika nno kati nga tusiibula. Abagagga bagenda naye nga tetunnagenda kkiriza nkujjukiza bannaffe aba Big Rich Junior School ensangi. Big Rich Junior School ensangi ekawamye eyewataali mataala ng'amataala getwalabanga nga tulengera malengere. Big Rich Junior School ensangi isomero lya ddene boarding eri abaana abawala n'abalenzi okubira ddala ku nursery, primary, daycare. Balina ebisulo biri byennyini. Bananga abaana balya bulungi, bananga abaana balabirirwa, abaana basula bulungi, ebyokuzanyisa by'abaana byonna weebiri, ekisaawe gaggadde, compound gaggadde, ekizimbe ky'okumyabako amaaso n'oga baasi omwana agenze kusoma. Basomesa Oluswayiri, basomesako curriculum activities omuli okufumba, okutunga kompyuta n'ebirala ebigwa mu kkubo. Ebyo byonna omwana n'avaayo ng'amanyi okusiika chapati, omwana amanyi okusiika okufumba keeke. Big Rich Junior School ensangi Masaka Road ensangi mu tawuni amabega wa GP Fuel Station ogenda okubeera ng'obasanga. Abaana abalungi mbatwale ku Big Rich Junior School ensangi awo ku Masaka Road okumanya ebisingawo. Ennamba zino bakubire ogende okutandika okutuuka mu December awo ng'omanyi omwana wo gy'omutwala mu ttaamu esooka. Big Rich Junior School ensangi okubira ddala ku daycare, primary ne nursery ne P7 abaana batuulira awo wennyini ku Big Rich Junior School ensangi. Kuba ku 0701 69 812 eri 0701 69 812 nkugambye eri 0701 69 812 ne 0753 74 6292 0753 74 6292. Big Rich Junior School ensangi. Dream, believe, achieve together. Mama wange